General Muhoozi will have now to take care of what we had wanted to do, but was not done. Although we were getting low salaries, we had arranged that the welfare of the soldiers should be looked after. Mwaka gwenkumi 2024 omwezi gwali gwa June omwaka gwennyini ogwo guwedde gwe tukubya amabega engeri gye tuli mu mwezi gwa July ng'ennaku z'omwezi 22 guba guweze omwaka mulamba bukya President Museveni avaayo okwogera ebigambo by'owulidde awo nga tutandika vidiyo eno. Ebigambo ebyo President Museveni yali asibirira General Muhoozi entanda naddala mu bukulembeze bwe obw'amagye g'eggwanga Uganda, era nga yamugamba nti he has to take care of what had not been done at the time the president Yoweri Kaguta Museveni we yayogerera ebigambo ebyo. Ekyali kiraga nti President Museveni mugumu nnyo nga mutabani we General Muhoozi Kainerugaba atutte obuvunaanyizibwa era nga yalina obuvunaanyizibwa nga CDF ow'eggye lya Uganda mu bufu obufaananako bwe butyo. Era akadde ako baali wali ekaweweta we baali bafulumya abasirikale oba abaana abaali bamaze okuba nga basoma obujaasi n'obusirikale abaali bawererako ddala 774. Yes, kati nga tuvuddewo awo mbadde nkulaga essanyu erisobola okubeerawo nga taata akwasizza mutabani we obuvunaanyizibwa ate n'abeera mugumu nti mutabani we ajja kutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Tetwazze ku President Museveni wabula olunaku olwaleero tuli ku General Muhoozi Kainerugaba. Ekifaananyi kyolaba ekivuddeko na kino kyoli mu kulaba eddakiika eno ye President Museveni ng'ali ne mutabani wa General Muhoozi omukulu. General Muhoozi ye mutabani wa President Museveni. Kati omutabani gwolaba ku screen mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba. Ekitegeeza nti omuvubuka ono abeera ayita President Museveni jjajja. Kati muzzukulu wa President Museveni ate nga ye mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba. Tugenze okutuuka olunaku olwaleero ng'essanyu General Muhoozi Kainerugaba lyalina terinnalabwako oluvannyuma lw'okuba nti mutabani we era nga ye first born we yayingidde amagye. Yes, General Muhoozi Kainerugaba ye kennyini ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X yakakasiza ensonga y'okubeera nti mutabani we omukulu yeesozze dda amagye ag'eggwanga nnyaffe Uganda. Yagambye bw'ati, I'm extremely happy to announce that after 31 years in God's army, UPDF, God has blessed the house of Museveni with another soldier as of last month, Private Luhamya Kainerugaba. May Almighty God bless him as he did me. General Muhoozi ng'agamba nti musanyufu nnyo okulangirira nti ng'amaze mu ggye lya Katonda emyaka 31 bweddu. Mukama Katonda Dunda Lugaba yamusobozesezza era agamba nti ennyumba ya Museveni yayingiddemu omujaasi omulala nate okuviira ddala omwezi oguwedde, era nga abadde ayogera ku mutabani we amanyiddwa nga Luhamya Kainerugaba nga ye first born wa General Muhoozi Kainerugaba yayingidde amagye mu butongole nti okuva omwezi oguwedde era n'asaba Katonda amuyambe amuwe omukisa nga naye bwe yagumuwa
nti Katonda awa omukisa mutabani wa General Muhoozi mu magye nga General Muhoozi kati CDF omukisa Dunda Katonda gwe yamuwa n'amusabira. Kati General Muhoozi Kainerugaba wamala okuteekayo tweet eno, omanyi bangi babeerawo ne bagamba nti tweet ezo si za ddala biki, but ebiseera ebisinga General Muhoozi buli wateekayo tweet ogenda okulaba wodde eno mu byaddala ogenda olaba ng'ekintu kye yayogeddeko kyapeninze. Kati abamu ku baminisita omuli minisita Frank Tumwebaze ono yagendeddewo ku kibanja ekya X n'ayozaayoza General Muhoozi Kainerugaba amugamba nti oh lovely, congratulations to our dear son Luhamya on choosing the soldierling profession. I wish him all the best as he serves motherland. Ng'amyozaayoza amugamba nti kinyuvu nnyo nnyini ddala okubeera nti omutabani Luhamya yasazeewo okuyingira amagye era n'agutwalira ddala ng'omulimu oba profession ye. Era Jeno n'agamba nti oba minisita n'agamba nti amwagaliza bisinga ng'aweereza eggwanga. Mu kifaananyi gw'olaba ono nno abeera sipiika w'eggwanga Uganda oba deputy speaker Honorable Thomas Tayebwa. Naye bwe yawulidde nti mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba ayingidde amagye g'eggwanga Uganda, yagendeddewo ku mutimbagano n'ayozaayoza General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'okukakasa nti mutabani we Luhamya Kainerugaba yayingidde dda amagye. Namugambye bw'ati, congratulations General, like father like son, Afande Luhamya will be another great pillar for the security and peace of our beautiful country. God bless him. Tinkuyozaayoza General nga taata era ng'omwana. Afande Luhamya wano no boogera ku mutabani wa General Kainerugaba Muhoozi nti naye agenda kubeera empagi endala eri ebya security by'eggwanga n'okubeera nti aleeta emirembe eri eggwanga lyaffe erinyuvu ate era erirungi okuzaama. Ayogera ku nnyaffe Uganda, agamba nti Katonda amuwe omukisa. Mukadde nga General Muhoozi Kainerugaba amaze okulangirira, General Muhoozi couldn't hide his happiness. He couldn't hide a jubilation. Obwedda buli muntu ayozaayoza General Muhoozi Kainerugaba ku mukutu ogwo gwa X nga General repostinga oba nga retweetinga okwongera okulaga nti musanyufu nnyo mutabani we Luhamya Kainerugaba okubeera nti yeesoza amagye g'eggwanga Uganda. General Muhoozi Kainerugaba ojja kujjukira ye Chief of Defence Forces, kyekyo kiggwayo nga CDF, omukulembeze w'amagye mu ggwanga Uganda. Kati nno bwe weetegerezaamu bwe butyo, General Muhoozi Kainerugaba bw'alangirira nti mutabani we yeesoze amagye g'eggwanga Uganda, kiba kyongera okulaga nti famire y'aba Museveni eyongedde okubeera nti etambuza legase yaayo naddala mu layini ey'amagye. Oba onfuna bulungi? Ojja kujjukiramu bulungi mukwano gwange famire y'aba Museveni nga bwe bayitibwa okutwaliza awamu. Babadde mu magye g'eggwanga okuviira ddala mu myaka egy'ekinaana. Era ojja kujjukira bulungi nti olutalo oluyingiza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza oba ye okujja mu buyinza yayita mu nkola ya kinnamagye, Liberation War. Mujjukira bulungi 1986 okubanga ayingirawo era yeesogga olutalo olwali olw'emyaka 5 bweddu ng'ayita mu kyoyinza okuyita the National Resistance Army. Eno nga ye yajjako Dr. Apollo Milton Obote wamu ne Okello. Esegeza nti mu musaayi gwa bano ensonga z'entalo, ensonga z'okubeera nti mbeera y'amagye n'ebya security bwe bityo
bibatambuliramu olw'ensonga nti the National Resistance Army ebiseera President Yoweri Kaguta Museveni wajjira okuba nti awamba obuyinza ebiseera ebyo baali bayitibwa ba rebels oba boyinza okuyita obeera obayita otya ebiseera ebyo kati oluvannyuma eyo yejja neefuuka National Resistance Army ng'emaze okubeera ng'ewamba wabula omuntu eyali omukulu waggulu ow'oku ntikko eyali agikulembera teyali mulala ye Commander in Chief President Yoweri Kaguta Museveni. Kati wava ku President Yoweri Kaguta Museveni waliwo omulala ono ng'abeera muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni, General Salim Saleh oba General Caleb Akandwa naho. Oyo naye abadde mu by'amagye okumalira ddala ebbanga era nga bw'owulira nti General si kitiibwa ekyogerebwako obwogerebwa wabula abadde mu operations n'ensonga ezikwatagana n'ebyesecurity by'eggwanga okuva mu gy'ekinaana. Kati ate General Muhoozi Kainerugaba ye ayingira eby'amagye mu gy'ekyenda awo ne yeegatta ku ssomero omwali ne Sandhurst Royal Military Academy mu United Kingdom oba e Bungereza. Yagendayo n'asoma ebintu ebikwatagana n'ebyamagye ate era mukadde ke kamu yagendako ne mu US oba United States of America ku US Army Command and General Staff College mu buufu obwo. That is General Muhoozi Kainerugaba for you. Era ng'onaze alinnya mu ranks ez'enjawulo mukwano gwange okutuuka okubeera nti yakulembera amagye g'eggwanga nyaffe Uganda. Ojja kujjukira yaliko Commander Land Forces paka ate mu 2023 President Yoweri Kaguta Museveni we yamupromotingira n'afuuka General ajjudde. Wakati ebyo nga bigenda mu maaso we yaviiriddeyo n'alangirira nti mutabani we amanyiddwa nga Ruhamya yamaze dda okuba nti yeesogga amagye ag'eggwanga nyaffe Uganda. Ensonga nga bwe zigenda okuba nga zitambula na byonna bangi batandise okuba nti bakomendinga General Muhoozi Kainerugaba olw'okubeera nti omukulu gw'atambuliddemu asazeewo ate era n'omutabani amuteeke mu layini y'emu mwaba atambulira. Kati kansooka nkutwaleko ewa maama Janet Kataha Museveni gye buvuddeko bwe yali ku mazaalibwa ga General Muhoozi Kainerugaba ag'emyaka 5. General Muhoozi yali aweza emyaka 5 mwaka 2024. Omukyalo ono kati First Lady w'eggwanga lino yayogerako ku ky'okubeera nti mutabani we General Muhoozi Kainerugaba nti musajja w'amaanyi nnyo nnyini ddala era alina abaana 4 n'ebisigadde. Wuliriza. Therefore, at 50 years of age, a husband of a beautiful wife, a father of 4 wonderful grown children, and a chief of defense forces of a nation's defense force, I believe that Muhoozi's blessings and sense of direction still originate from his relationship with the Lord. Ebigambo bya maama Janet Kataha Museveni. Awo nno yali ayogera ku mazaalibwa ga General Muhoozi Kainerugaba we yali aweza emyaka 5 egy'obukulu omwaka oguwedde. Akabaga akojja kujjukira kaali ku State House Entebbe a 4-star General Muhoozi nga celebratingibwa. Kati wakati nga tukyali awo ku lunaku olwo lwe lumu ne President Yoweri Kaguta Museveni yayogerako eri abantu abaali bazze ku kabaga ako wabula yeebaza nnyo General Muhoozi olw'okuba nti nno amuwuliriza
era n'agamba n'okugamba nti President Museveni kwolwo we yakakasa naye nti yawa mutabani we General Muhoozi Kainerugaba amagezi yegatte ku magye. Era President Yoweri Kaguta Museveni yayogera nti General Muhoozi Kainerugaba yagenda n'amala omwaka mulamba ng'ali ne anko we anka ayogerebwako ye General Salim Saleh oba taata omuto, era nti baamala omwaka ogwo nga bakola bizinensi. Wabula nga President Yoweri Kaguta Museveni yali already yamubuulidde namugamba nti kiri eri ggwe oba oyagala okukola oba toyagala kukola, wabula amagye kye gakuyambako kyakukunyweza ng'omuntu naddala mu nsonga z'okwekyusa ne karakitayo ng'omuntu. President Museveni ng'agamba nti yagamba General Muhoozi yamanyi kiri mu ngalo ze, wabula yamuwa amagezi agende yegatte ku magye. Esekeza nti essaawa zino ne mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba Ruhamya eyegasse ku magye asobola okubeera nti inspiration yonna agijja ku taata we General Muhoozi Kainerugaba. President Museveni we yannyonnyolera n'agamba nti mutabani we General Muhoozi yakkiriza okugenda mu ssomero ly'amagye e Sandhurst, era nti kino kyamuyamba nnyo. In fact, President Museveni yeebaza nnyo General Muhoozi Kainerugaba olw'okuba nti yamuwuliriza naddala okuwuliriza advice yali amuwadde. Era President Museveni yagamba nti mutabani we General Muhoozi okudda kyayongera value y'amaanyi nnyo ku magye, olw'ensonga nti General Muhoozi yali mu magye si kufuna ssente, wabula olw'okuba nti no yali ayagala eggwanga lye ng'omuntu mu bufu ofaananako bwe butyo. So kati kyekiseera mwana mulenzi amanyiddwa nga Ruhamya Kainerugaba mutabani wa General Muhoozi Kainerugaba, naye okuba nti atambulira mu footsteps oba ebigere by'abajjajjaabe, si bajjajjaabe bokka wabula ate ne bakitaabe ne taata we bajjajja then taata, kati naye atandise okuba nti ateekawo omukululo omupya. Wabula President Museveni still buli waakwata omuzindaalo ng'ayogera ku nsonga ez'amagye ne gye buvuddeko ku mukolo guli gwe nkugambye gwe yaliko ekkololaawo ennaku z'omwezi zaali 5 June 2024 si kololo we baali kaweweta. President Museveni yannyonnyola nti amazima gali nti amagye omuntu talina kugayingira ng'ayagala ssente, era nannyonnyola nti emabega nga batandika amagye mu Uganda bagateekangamu akasente katono ddala naddala mu nsonga z'okusasula, olw'ensonga nti eggye lyali ddene nga liba lyetaagisa ensimbi nnyingi, so ne baba nga babawa akasente katono ddala. In fact abannamagye bakatandika okuba nti baweebwa ekiragiro juzi wano okuba nti bagenda kusuliranga mu mayumba ga bwereere nga gavumenti yegaketalinga fo, wabula emabega wali nga kagabeere mayumba nti ensonga ezikwatagana renti na biki ow'amagye gwe yafuutinganga bills. Wabula President Museveni agamba nti kyekijje kikyuke n'okubeera nti bongezza ku kasaala k'ab'amagye. So kisigala kiraga nti ne mutabani wa General Muhoozi bw'abazze nti omusimbi tagusuubira mbeera mu bungi, wabula President Museveni oluvannyuma lw'okuba nti yalagira mutabani we General Muhoozi Kainerugaba oyingira amagye, kigambibwa nti yandiba the happiest grandfather on this earth, oluvannyuma lw'okuba nga muzzukulu we ate ng'ono azaalibwa mutabani we muzzukulu we Ruhamya Kainerugaba azaalibwa Muhoozi Kainerugaba yasazeewo okukola decision ey'okuyingira amagye. We are yet to get a message from President Yoweri Kaguta Museveni in regards to this decision eyakoleddwa muzzukulu we, but we are just anticipating ti muzeeyi ayinza okuba nga musanyufu olw'okulaba omuzzukulu. Oyongera n'otunula emikutu egy'enjawulo, General Muhoozi Kainerugaba musanyufu era bakyamuyozaayoza wano na wali. Private Ruhamya Kainerugaba mutabani we kati kyekitiibwa kyalina.
okuba nti yayingidde amagye. Abasiddie omusonsozi ly'erinnya eryange Alson Painters UG basiizi balangi. Agaliwo gwe mukutu kwe tuli mukwano gwange agamba nti information ebiseera ebisinga nga bwe beetuusewo tugikutuusaako likinga video eno. Thank you.